Tamale Mirundi tabaddeko kintu kimuswaza abadde omusajja asobola okugamba ekintu bwe kibanga okusinziira ku ye bwe kibanga kibi ng'akugamba nti kibi kati kiba beto okudiringa n'omuntu afaanana nga ye okusinga okudiringa n'omuntu agamba nti ye naye nga ye eyo teva mu ye ng'agyogera kukusanyusa. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mwasuze mutya musibye mutya mugamba mutya esaawa zino ebigambo tebigenze maaso nakuba nti biwooma basiddi omusunsuzi erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli embeera gye tulimu tewoomya nakabululu ebintu si birungi n'akamu. Nja kusaba Mwami Obote ababuuzeeko eddakiika emu tutuuke mu kunnyonnyola lwaki embeera si nnungi. Mwasibye mutya yonna gye muwangaalidde mwebale gyonna gye mutuusaako engalo abalina ebibasomoozezza ng'okufiirwa ng'okulwaza ng'okuwulira nti muli bakosefukosefu tuli wamu nammwe era tetusobola kuwulira ekyo kye muwulira naye tuli wamu nammwe nti tubasabira era tubanakuwaliddeko ate n'abo bafunye ebirungi nammwe Mukama muyise engalo mu maaso Mukama yeebazibwe abasobozesezza okubeera n'ebyo ebirungi bye mufunye mu kaseera kano naye nga tusaasira busaasizi bonna bayita mu kiseera ekiri. Kale bwe tutuukidde wano olunaku olwaleero oba enkya ekeesezza ennaku z'omwezi 14 olunaku lwa 3 omwezi gwa August omwaka 2024 nga olunaku olwokusatu ekiro ng'ennaku z'omwezi 13 August omukulu Tamale Mirundi senior yagenze maaso n'okubanga assa omukagwe ogw'enkomerero oba yavudde mu bulamu obw'ensi eno abadde ku ddwaliro erya Kisubi hospital eyo nno ng'abadde mu ICU okumala akabanga. Mukama nno yagenze maaso n'okubanga amujjululira okwanguyako ebyanguwa omukulu ono omwaka gwali gwa 2019 Tamale Mirundi senior n'agenda maaso n'okubanga annyonnyola nti yagenze maaso n'okubanga aweebwa obutwa omwaka gwali gwa 2019 wabula teyagenda maaso nakubanga ayongera okuwa information esukkakaawo era tujjukira nti yagendanga maaso n'okugamba nti ye anywa ebisiriiza n'okuba nti nno anywa amanda okubeera nti akekenula obutwa era yagenda maaso n'okugamba nti tebajja mmusobola bonna abaali bagenze maaso n'okubanga bakola ebikolwa ebifaananako bwe bityo okujjukirako era mukaddeke kamu omukulu Tamale Mirundi junior agenda maaso n'okubanga asaavinganga press secretary wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okumala emyaka 13 bweddu paka omwaka gwali gwa 2015 bwe yagenda maaso okuba nti nno ajjibwa mu kifo ekyo ekyaweebwa omukulu Don Wanyama era nga kati omukulu oyo Don Wanyama yatwala New Vision kati wetwogerera era naye yava side eyo but yatwala ye yadda mu bigere by'omukulu Tamale Mirundi junior. I stand to be corrected wabula kigamba nti omukulu yazaalibwa omwaka gwali 1964 mu district ye Rakai mu bufu obufaananako bwetyo but I stand to be corrected wabaawo information esukka kweyo omanyi omuntu wava mu bulamu obw'ensi eno wabaawo ate information ey'enjawulo egenda maaso n'okuba nti evaayo so tokinteekako nti oba omwaka otuwadde gutali mutuufu oba otuwadde watali watuufu byonna byagenda maaso n'okuba nga bi-unveilingibwa ng'obudde gye bugenda maaso n'okuba nga butambula. Awo nno we tuli mbeera ya nnaku mbeera y'amaziga mbeera ya kinyiika gobe ffenna tumanyi bulungi Tamale Mirundi n'omulimu omulungi gwakoledde eggwanga lino naddala mu nsonga z'amawulire abadde musajja ateerya ntama abadde musajja ali very straight ndowooza ekyo tujja kimusobwako nnyo ng'abeera straight bw'agamba nti kino sikyagala aba takyagala ate nga nekyayagala ayogerera ddala n'agamba nti kino nkyagala nnyo. So abantu ab'ekikulu ekyo tunakuwala nnyo bagenda batuvaako kubanga ekyo kyekimu ku kiri very absent these days. Tulina abantu bangi abali very plastic olwaleero ayogera kino naye nga mutima gwategeeza kirala ate nga byebimu ku bisinga okutusumbuwa kati era bw'oba otunula kyovola nti abantu abalinga Mwami Tamale Mirundi omugenzi kati baba bankizo nnyo eri society
fengaba abenkulaakulana aba community development enkulaakulana z'ebitundu enkulaakulana z'ebitundu zikuripolinga nnyo oba zinafuwa nnyo buli babeeramu nga kwalite y'abantu abali mu kitundu ekyo tetuukanye na mutindo ekimu kukireetera abantu okubotatuukana na mutindo butaba na mazima mu bo bennyini Tamale emirundi tabaddeko kintu kimuswaza abadde omusajja asobola okugamba ekintu bwe kibanga okusinziira ku ye bwe kibanga kibi ng'akugamba nti kibi kati kiba bete okudiringa n'omuntu afaanana nga ye okusinga okudiringa n'omuntu agamba nti ye naye nga ye eyo teva mu ye ng'agyogera kukusanyusa okigedde oba ng'agyogera kukola kati tubadde mu Uganda tetukyalina nnyo bantu bangi basobola kugamba nti no ontegedde nti oli osobola omugawa njagala kino ne kino nagamba nti no ontegedde batono nnyo abasobola okugamba nti no ontegedde bangi bagamba nti yes kakati ne decision making nayo eri ku level ya wansi naye kati abantu nga Tamale emirundi abadde akulaga nti nkola okusalawo okusinziira ku nze ne byenjagala omulabi abadde atambula ku channels ez'enjawulo yabeerako ku channels abadde musajja nga bibana basajja abateeguya ne mu TVs ez'enjawulo waliwo yava ku TV emu abantu bonna nga bali kati nsobola gyogera kubanga awummudde yali NBS naye awo yakolerawo ebbanga kati abantu abasinga balowooza nti wakuba aluddewo tasobola kukola ki kuvaawo n'abagamba nti nze ndi mbizi bwemba sidda livansi omanyi mbizi tedda livansi egira buki esonga busonzi n'agamba sidda muki sidda livansi era abantu bangi bakiwakana nti bw'ate anaalagawa mwana attu n'abalaga nti you are joking era n'agenda so ekintu ekifaanana bwe kityo nti azze abikola nnyo and he has been a family man ffenna tumanyi nti abadde musajja alina abakyala n'abaana and he has been a great father twalabako nga kubanga olaba wolabira nti he has been a great father kulabira ku bintu nga Tamale emirundi n'oba Tamale emirundi bwe obadde towulirangayo olutalo lwa family ekyo kikulu nze omuntu ng'ali mu community development manyi nti omuntu yenna yenna asobola okumanaginga kye bayita family kuba family is the first government gavumenti eyo bwekulemerera ebirala biba tolina kyogamba bantu family business nkulu nnyo so he has been a family man and he has been a statesman bw'otunuulira ebintu by'abadde akola nga Tamale emirundi byonna byonna bibadde bigatta ku nsi okitegedde bibadde tebitoola ku nsi waliwo abantu ababbi obubbi eggwanga lino nga ye okuva lwe yajja mukovu nnyo agezze nnyo kubanga alina obuweereza bw'alimu kyokka Tamale emirundi yajja afaanana bulungi nnyo naye agenza okuvaamu ng'ate eggwanga limunywedde nnyo ontegedde kyaliwadde kingi he has given Uganda too much in line y'amawulire so tukkirize tugaane nti Tamale emirundi abadde musajja alina kyagasse ku nsi ye gwali awo wonna wooli wowummulidde okuleka ebitonotono lowooza kiki kyogasse ku nsi yo ng'ovudde ku famire yo ovudde ku interests zo lowooza kiki kyogasse ku nsi eno ekifo kya press secretary mu State House tekiriiyo for your information tekiriiyo okuleka nga bakakiteekayo kyatandikira ku Tamale emirundi senior ontegedde nti he has been that guy abaako ebintu byateeka mu kifo ate ne bikola sense era sisuubira nti Doni Wanyama oba bwe yavaayani yaddayo waliwo eyaweebwa naye gwe kyobumanya nti kyatandikira ku ye okigedde luli kyaliwo ndoza nga kyamankwetu kwetu naye okutandika okubeera vibrant kyatandikira kwani and he served for more than 13 years so musajja gwe tusobola okugamba nti he has lived a life and he has lived it to the fullest definitely tewasobola kubulawo birumira mu bulamu bw'omuntu tebisobola kubulamu era bibaddemu mu bulamu bwe
naddala oluusi bw'abadde asaatinga ensonga ezimu abadde ava ayinza okuvaamu ebigambo oluusi ebigumuko naye ekyo kya buntu ate n'okkiriza nti omuntu yenna Katonda yatutonda mu ngeri ya njawulo era bw'abanga yatutonda mu ngeri ya njawulo kitegeeza nti bwe tutyo bwe tuba tufaanana for some reasons. Nze nga nze abadde muntu sitabadde mukwano gwange nnyo naye abadde muntu gwe nsisinkanyeko emirundi egiweze era respectfully nga mubuuza and respectfully nga nziramu. Tetubadde nnyo n'abantu bintu bya mboozi nnyo era ndowooza lwe abanyumyamu twesanga ku De Winton awo ne tufunamu akaboozi akatonotono the up close kind of set up ne twogeramu era ne tutayogera bingi naye kwegamba ate he has been a gentleman otegedde nti kyobadde oluusi omulabira ku screen ng'ate kikyukamu ng'omusisinkanye otegedde so nali nakamusisinkana emirundi mingi naye namusangako ku De Winton awo waliwo awo akafo kebaliramu ekigere awo wansi awo ku De Winton Road awo era manyi bajja kumusobwa nnyo abadde musajja waabwe kuba naye nali tuulawo naye he's that type of person. So eggwanga lifiiriddwa omuntu afaanana bw'atyo eggwanga lifiiriddwa omuntu statesman alyagala kubanga ekyo kikulu nnyo abantu bali basomesa kwagala ggwanga lyabwe owulira patriotic gundi patriotic movements patriotic bayigiriza kwegamba nze ekyo ekintu kimalamu n'amaanyi okukiwulira nti omuntu balina okumusomesa okwagala eggwanga lye okitegedde ekintu kyabulabe nnyo n'okukirowoozaako kubanga nze ndowoozaamu ngamba nti gwe bakuyigirize bagambe nti katukuyigirize munnange oyiga okwagala maamawo ne jjajjaawo kugamba kiruma nti omuntu okuba nti eggwanga bakuzaala mu Uganda naye balina okuyigiriza okwagala Uganda. So abantu nga Tamale emirundi babadde mu kifaananyi ekyagala Uganda no matter what ng'ayogera ne ku nsonga z'owulira nga ziri very very intense nogamba eyo temuleetera obuzibu era kati bw'abagamba nti baamuwa obutwa tolowooza nti baabumuwa kubanga bwali bwa ku mizigo bwali businga ku ekyo abadde tayagala nguzi ontegedde abadde tayagalira ddala nguzi abadde tayagalira ddala bintu bifaanana bwe bityo ebintu ebikuripolinga eggwanga okuliza emabega abadde ayagala ekibiina kye eky'ebyobufuzi ekya NRM nnyo nti abadde atuuka ku levo n'agugulana n'abantu bennyini ate abali mu kibiina kye ontegedde kati omuntu afaanana bw'atyo muntu mulungi kubanga ye akulaga nti temujja kwekweka mu kibiina nga bwolaba ekya Nuupu abantu be beekwekamu ne bavuma abalala oba ne bakola ebyekisirisiro okitegedde nga yeekwese mu kibiina kuba bw'onoomugambako bajja ekibiina kijja kuddira kati oli neyeekweka mu kibiina n'ateekako n'ebyambalo by'ekibiina naye nga ye byakola tebifaanagana na bya kibiina ontegedde kakati ye Tamale emirundi abadde takkiriziganya neyo nkola era ng'akulumba ne bwoba oli mu NRM ng'akulumba ndowooza omuntu yekka gwatalumba nko mu NRM taliimu kuba alumba paka ku mukulembeze ontegedde naye nga ye mukulembeze w'ekibiina kyakola ki kyalimu so kitalo nnyo ebirala bingi bijja kuba abantu tuli ku AGALIWO ebirala bingi bijja kugenda bijja naye ku ngwawo gye kiguddewo bwekyo bwe kiguddewo kitalo nnyo twagala okusaasira famire y'omugenzi tumanyi nti famire ennene omukyala abaana n'abantu ab'enjawulo mikwano gye giri up close abasirikale abadde bamukuuma badde n'omusirikale bamukuuma badde mumanyi ti abasirikale babadde bamukuuma babadde bamuvuga abantu babadde awangala nabo tumanyi bulungi tekijja obulamu tebujja sigala kyekimu tubasaasidde nnyo tubasaasiridde ddala ne Tamale emirundi omukama Katonda omulungi amuwa ekiwummulo eky'emirembe. So twongera okutuusa okusaasira eri famire na buli muntu yenna abadde alina akakwate ku Tamale emirundi siniya mu buufu bwonna
oyinza okuba abadde mukozi muno ku side awo ku radio 4 abadde akolawo n'omukulu amanyiddwa nga Kungu namulabyeko awo yagambye that Tuesday evenings are never gonna be the same mu buufu obwokozi babadde nga bakola show yawe nga bakuba amazina mu studio awo ate Mirundi mujjukira nnyo abadde nga akuba nnyo amazina ku buyimba bwa Gulabi. He has been an artist. Ekivubuka ekyo naye Mirundi mingi. He has been a great communicator. And a very happy man. He has been a very good communicator. Nti nga bakwatako communicating gy'oli bw'otategeera gw'oba n'obuzibu nga takutta nga ng'otegedde. So he has been a good teacher and a communicator. Ate nga mukambwemu ennaku zimu abamusanyufu ate ennaku endala najja nga mulala. Akagamba he has been a communicator. Omanyi busi lunaku nti luba lwa Sunday. A guy full of humor. Alina obusibu obwabadde akwatiranga ku seti. Kakati ebyo byonna baga gwe lwaki okubira otomanja. Tujja byonna kyanaku nnyo nnyini ddala. It is what it is. And kyongera okutuyigiriza nti ffe abasigaddewo abalamu tubeeko bye tujja kwabo abantu abawummula tubikozese ate tubikole nnyo ku lw'obulungi nti omusajja ng'oyo gwe lowooza bw'olifa baligamba nti obadde obba nnyo obadde olyazaamaanya nnyo oshegedde kwegamba what would be the statement on your burial at a time like this for Tamale. We are saying he has been a statesman, he has been a good man, he has been ate bino bintu tubyogera with truth with evidence tetubyogera mu kubanga afudde Tamale Mirundi abadde musajja wa ddala. Kakati kyenkugamba nti kati gwe baligamba nti gw'obadde we bakuba omutwalo bw'oyita wano bw'oti todda gw'obadde muli wanguzi mulungi kuba n'abali b'enguzi bali kumpi kufa tubalaba era balifa tujja bagamba nti babadde bali banguzi ontegedde. Tamale Mirundi wano waliwo saga y'enguzi eyajja n'agamba ettaka lyali lyange nalitunda sente nazikola ki nazirya. Kakati kitegeeza nti omuntu afaana bw'atyo nga teyeekweka anti kitegeeza nti akola mu butuufu bw'ebintu kati tosobola muzizika ekigedde. So nze bambi katwongere okumusabira omwoyo gwe gutuuke mirembe eweeya gutonda. All right. Rest in peace Tamale Mirundi Senior. Yeah, man.